Oba ine ekyacha mu ngalo omusajja omugagga wegeze nange munnakyalo omwavu alibajo olaba byoyogera bisobola okukwatagana bikwatagana because nze mpa bamutuke obunyaka nkusange Kampala nkusinge osobola mungeri kati gwe serebu weruwe era luwero yina wali wano ya luwero nanje luwero gwa jeti kati tetusala bwetujje luwero sobo ina soka kubira magale sibi neche mwagala kayagala nyo kabaka we ye credit je muwa nalabye nga abasajja bamubuukira nti bajja musobola magala ina bwino magala ye musajja wa bwino bojjako bino kati ngenda mukyusa dress code ngenda kuwa ebimundu obijje mu gas mu buto ngenda kuwa capsules ngenda kuwa capsules manyi kati olaba ebya ndi serious atasobola kuba mumpi nga to ina akabuto kasula wanvu tegera kibinyo okuba mumpi ngo ina akabuto olaba ina okufaana n'obulungi laba ona kusinga emyaka naye afaana na bulungi is smart mukaka hebwe baje ne kati goberera n'akabuto go chimpi juni wote nabera n'akabuto kati inanja wulo kidda kati tulina okujja mu bigasi bino byonna olina okukola sauna ne steam kero duko kole gym olonga ngobani nedda awatembanga ojafira ku myaka 10 kuba okola bulungi olina jibize bulungi nebo notambulira ku ttaka ate goyomba kati ate nje nomba nani imagala balongwenda n'okuyomba wala okusinga ddala ku internet kati ajja kuzaayo olutalo n'abasiraamu sina lutalo n'abasiraamu nina lutalo n'abavumakaba kituufu sina lutalo ne bagambye omulyambizi ab'omu bamugambyeko bajje mu kamera yeetonde tutegere nti bamugambye lwaki bwe bamwogerera muzimu nti alinnya kubbo negwe byogera biteeka ku TV nnyo n'amaanyi ebyange ne magala nabyo tubiteekeko agambye abasiraamu magala nekako omuto biteeke mu mawulire magala agambye abasiraamu beetonde betondere kaba beetonde kabaka katonda basiraamu ki abamuvoola naye abamuvodde abamuvodde sesigamba abasiraamu bonna nze ngamba buli musiraamu yavaayo navoola kabaka okwate ku nabbi waawe kabaka talinayo muntu gwayingirira n'okwata ku nabbi waffe ate namukwatako yagambye yayagala akaana akato bwabeerako namusanga wagambye bwayayagala omwana omuto olina bulina ogenda osome busomi pulaani kituufu nabbi yayagala akaana akato era bakyogedde nabo bakimanyi nze nakiyigiddeku gwe badde sikimanyi naye magala lwaki wavodde Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadde asobola okukolomera n'obwo obumanda obwo bwolina ne bufa abasibe basiraamu nga takolimira abasiba magala ovoola abasiraamu oli musajja magala wulira nze teriyo muntu nje n'emikwano gyange asingira ddala bamutama Badiru Kawooya nze teriyo musiraamu gwenzivoola naye omuntu avoola kabaka igenze nja muvuma paka lwalifa mbave kabaka agulawo olukiiko yawulirako nga boogera ku byeddiini ate kabaka tasosola mu ddiini tasosola mu ddiini katonda yateekawo kabaka omumyuka wokubiri owakatikkiro naye abasiraamu abavaayo ne bavuma kabaka bakola bubi mengo terumba naye kati bwovuma n'abasiraamu kati nabbi yakoze eki nze sinamwogerako wagambye yayagala akaana akato wakira kyoyagala magala wakirabako mukyala wa nze mbagamba ebigambo bino byemwagala temujja bifunamu lwaki yali Kadija magala yetondedde abasiraamu tegeza weyo oli mukwetonda bakusomedde Kurani kati otambula oyogera basomera abo abasiba nga tebannagisomera Allah bwabeera mu ggulu ompulira si bwatu bwasala omusango era ye katonda bonna bali mu Allah yabalwanya tugenda kusabira edduwa bajja kusabira edduwa singa nomusaba ne batabakwatanga buli musango oganti kale naye kati goli kisiru magala tugenda kusabira edduwa sekenyini ngenda gisaamu sente olwo musiraamu gogamba oli musiraamu bulijjo oli toli mukkiriza oli musiraamu just magala eddiini mmeka z'olina magala teweerimba nze ntunula fukamira mukama katonda
Ngato nasa bya so compare ku sente. Ye so edini kusumulula. Anti bogena ku pasente. Nsabira ngompa sente. Ngena ku pasente meka. So nsabira wakali sente. Kulizanga saka jagalo lokoke mutima. Ngawali sente sita. Ngabale yakusiba. Ngena kujake mizimu. Mukama Katonda wa Isiraeli. Balo ni serious. Ati ngenda nze nina mafuta leka. Magala kakuyambe kusumulula. Mizimu jaje janganja. Kali njigobe kanywane najo. Ndi serious magala. Wala basitani ngena ku pasente meka. Ngena ku pasente. Onsabira ai ndaka kuteke kama futa. Ani sente meka. Bota fa. Ngena ku pasente. Zona mukamaza ngalo gana katwaza ngamba zenkuwa. Kale sabane bajo bo. Ai ndeka kusabire maganga. Ngena ku pasente. Meka. Yaga kusumulula. Kakana. Azo jakusumulula ngamba. Bible ngamba tuzakisa ngoyo katwa afuse kama futa. Ai kama Katonda wa Isiraeli. Ya wangu la magombe. Wa Isiraeli muleke itowe Uganda. Kale kamuyiteleka. Ati Katonda wewe. Kale kansabe. Ati Isiraeli ava. Ali magando wakana watu Katonda wa mabuya fanga Yesu wazanga. Na ndamufa munakuzo za kufa. Oya hunga ligwe. Kamuyambe. Njagala omwoyo gugwe Katonda. Bankusabire. Mukama Katonda yatonda amayembe, yatonda lubale, yatonda mayembe. Soko zirike emizimu agiri ku musajja ono. Katonda weggulu. Jaba jeja. Mwana wonzikiriza mugwe. Sikugatanga ku Katonda mulala. Oli mwana we. Sesinza kako kintu kirala kyonna Mukama. Nsinza gwe Katonda omusumulula omusajja ono. Ave mu mizimu emingi gye mulabako, ave mu busibe bikolimo ebyamusiba, ave mu bintu by'okubya abantu nga batwala mu lubale n'emmandwa. Mukama tuyita Katonda ojje okwate ku bantu nga bano bafe nga bamanya amazima. Mukama gwe yatwala mukwano gwange Katonda wamanga mubulidde enjiri n'agaana okulokoka. Kati ne magala mukwano gwange. Mukama nyamba okyusa omusajja ono akiikirira abasamize. Abasamize wampa amaanyi agabakuba. Ebisamize bino abaana nabyo nabiwangula. Kati nimukola ne magala ni mwanga akategeera. Tugende twokya amasabo ge, twokye emmandwa Mukama, oli Katonda w'omuliro, oli Katonda yayamba Misaki n'Abukaduneza n'obayisa mu muliro Mukama. Katonda yatwala abaana ba Isiraeli. Tusaba osumulira Isiraeli. Okijjemu obufere, okijjemu emmandwa, okijjemu sitaani akiriko Mukama. Tuyita amaanyi okuva mu ggulu. Omusajja ono akyuka afuuka ambasada wo Yesu. Yesu gwe wawangula amagombe bunaku 3. Gosinga ono bye yeesinza byonna. Katonda ekikuleetera ebisungu ku nsi, kulya bisiyaga nakugattako kintu kirala, nakunyooma linnya lyo. Yanyoomye nabbi w'Abasiraamu atalina musango, nabbi gy'ali naye amusonyiwe. Nabbi Muhammadi Allah sonyiwa omusajja ono kuba byayogera tabimanyi. Tumukutulako emizimu gyonna egyamusiba, tumukutulako sitaani ye n'amuwuubisa, ebintu by'ensi bimumazeemu nnyo. Lubala agenda n'abalimbalimba n'abasibira mu butamanya, emizimu ne gibasibira mu butamanya, ne balowooza nti bakalimbe bafala. Katonda gwe watonda emizimu gyonna, fujja okusira gwe Katonda yatonda ebintu ebisumbu woono, ate n'asinzaamu ebintu bye watonda obutonzi. Mukama tokkiriza kusinza kitonde kitayogera Mukama. Gwe Katonda kati tuli maaso ga Katonda. Tuli maaso g'oli naawe. Naye Katonda wamu wakyenyeje buli wamu abeeraawo. Mbadde mu ggulu ne badda. Bajo ngambye sente.